Exim Bank emanyiddwa nnyo olw'okuba nti ekoze emirimu gyabwe egy'okwetwala mangu amaaso era nga bumuwulidde ebadde ekola nnyo ssente n'okufuna n'okusobola okukola emirimu egivaamu ssente era bawala egenze mu nsi nnyingi abantu ze batabaddeemu nga Comoros ne Djibouti ate nga yonna gye bagenze babadde ne record okuba nti bakoze amagoba mangi era mu budde obulungi ate nga tebafiirizza nsi ate nabo nga abannanyonyo tebeefiirizza era n'olwekyo tusuubira nti enkola eyo ebaddewo yenkola y'emu egenda okujja wano mu Exim Bank Uganda okukola obulungi emirimu okufuna amagoba obulungi okuba ne bakasitomazi abasanyukira emirimu ate ne bashareholders okuba nga nabo bafuna ssente zaabwe nga bwe baziteekamu.